PBS Telefaina bannaffe ab'e Masaka we tugeredde mu Bulango nga balina emitwalo 7 ate nga bannaffe aba Mukono emitwalo 39. kati ndo munnange wano wetulaze bakyayinza okwerwanako ne bagamba fe video tuzikuŋŋuuse tuziridde buweewo. Tugenze mu katundu kaffe aka video era ngenda kusabira wano wennyini ekyuma kya Nkali Magazi ompe oluyimba olusooka. Onyiga bunyizi munnaffe munnamasaka onyiga bunyizaawo nyiga bunyizi bitandike. Akayimba bakayita Nteredde nga kayimbibwa amazazi kasaze eddiiro bannaffe atugambyeko Nteredde ate mmwe temuteredde. Nakugyeyo bamwita Nava Gray. Akayimba bakayita Ninga Omuloge. Okkiriza leeta akayimba wakaddako edogole ninalya mutuuza Luiki bannaffe bamukono mpulidde kasoose wammwe bakayita Nkuloga. Kaani kabasudde kafeero eddasebo kasala eddiiro kagenda katuuse saidi eno nekizibu kye. Akayimba bakayita Nkuloga nga yakayimba bamuyita Grenade Official. Okay, wewangulidde omusimbi akayimba Nkuloga aka Grenade Official. Leeta akayimba akalala. Weewaawo akayimba omukulu saidi eno yeyetegese okaddamu wa Mukono. Akayimba ka Fred Sebbale. Yogerako nnyo. Akayimba ka Fred Sebbale. Ka Fred Sebbale bakayitaani Mukene. Olwawo sebo ngenda kasaza nkateeka eruwi. Akayimba abakazi wangi nkoye ejjogo ly'abakazi. Akoye ejjogo ly'abakazi oba bamujogerawa nkasukumye Masaka. Akayimba batubuliddeko ka Fred Sebbale tebakamanyi. Akayimba bakayita akasimu. Kubidde akasimu yani oyo ka Fred Sebbale ne mukyala we. Tugende kayimba akaddako. Ani anyiga pulo DJ komaawo ani anyiga akayimba noza mukotikiti nomwe liro okwegeya kati owekaya asinga onyonyi awulira mu mizindaalo kaganya. Okay, bamwita Cindy ne mwana mulenzi Viper Ranking. Akayimba bakayita te tugende kayimba akaddako. Anyizeewo Masaka. Akayimba bakayita Thank God. Weebale Mungu nga kayimbibwa Vinka. Emitwalo gy'ensimbi gizeewo. Tugende kayimba akaddako. Masaka. Omuyimbi bamuyita Irene Namubiru. Yeye yennyini oyo. Akayimba bakayita Nkuweeki. Munnange waliwo yaŋŋambye mbu akayimba kasindi saakogedde bakayita tebimala naye nga kano akayimba otutta emitwalo gyo ena akayirini badde batidde. Wabala nnyo munnange gwakyekumidde ku PBS Telefaina programu ensinkano omanyi Uganda ne MC Mazigo bwebamami omubwati ninda ate mu katundu kaffe kali aka Gold Round ng'abakulu bano bwafiirwa zitambula tova.